sagalo gisubwe ate nate McBain Shapiro Greek Oz Entertainment bakutusa kentandikwa era nga tugenda maaso. Echali ntandikwa Christopher Walken ku screen nate Maria Conchita Alonso. Echali ntandikwa McBain ye film okuva mu KB Videos. Sagala bagikunyumirize echali ntandikwa McBain. Ye sinema okuva mu KB Videos. Polel Monu Valley, South Vietnam. Machinga 29 bino byaliwo mu 1973. Echali ntandikwa Michael Ironside. Kyekyasoka okubaawo Steve James mujukira mu filimu nga American Ninja nga kwaliza nga Jackson. Filimu y'abasitaberere J. Patterson n'entosanye musubwa. Echali ntandikwa mujukira mu filimu nga Uncommon Valor. Tiggy Waits echali ntandikwa tugenda maaso kuva mu KB Videos. Jingo nga bulijjo. Sagalo gisubwe McBain, Victor Ago ne Hector Ubari. Kakati tugenda otuuka bamuntu nsona b'Amerika bafubutuseegi bafubutuka banoonya omulabe tebamulaba. Russell Dance Baker ng'akoleza nga pilot Dare. Bamuntu nsolo Chick Vanera akoleza nga Santos. Bagenda otuuka banaye bali wano tujja kulaba nga tusanga omulabe kataba kubaawo balabe basanze bannaabwe nga tebalina kye baliko ntituba kuba tusanze balabe mwali badde mu lwanya mmwe nti ate tolengera eri security eri gguluggulu bamuntu nsolo mbolutalo luwedde tuwangudde Santos abuuza banne tuwangudde mwewana nti luwedde owayi sirabye wadde kaguku n'akamu nange olutalo telunyumidde engeri gye luweddemu Donna Diseta casting designer. Kale nga baze okukitegera nti olutalo luwedde Abamerika bali balina okukwatamu ebyanguwa baddeyo waabwe mu Amerika balabike bava mu Vietnam zino nze bawadde $1 muzisigaze. Santos yali muntu nsolo ow'ekisa alumirirwa abantu ba bulijjo kati njavu wadde temunsaba ndala n'asigazaamu lwa 10 era ennyonyi neerabika nti yolekera egende yali alina omutima ogugaba ssente Santos naye asigazaamu lwa 10. Abamerika ne baleka ne boolekera okuddayo waabwe. Echali ntandikwa okuva mu KB Videos. Sagalo gisubwe ate nate McBain nga boolekera echali ntandikwa okuva mu KB Videos. Jackson yawulira obusungu okuva nga tebakubya adoyi. Leonard Shapiro ne Aaron Solomon executive charge of production. Echali ntandikwa adoyi wuli wali bamuntu nsolo bano aka Vietnam ne kabaweereza ekikompola bamuntu nsolo batandika kuyomba kati olwo luwedde mu helicopter obusajja obulengera bukyatuweereza ebikompola gwogamba olutalo luwedde. Tuyite saidi ki okalabye bukyaliyo kikyayagala okumanya kati tukebere lwaki katuweereza ekikompola tugendeyo bamuntu nsolo ntelunaggwa olwabo lwaki katuweereza ekikompola tugendeyo gye kasinzidde tugende tubulage tetunyumiddwa nakunyumirwa batuzayo bati obusajja bukyaliyo batugamba luwedde kati lwaki butuweereza be bamuntu nsolo tugende tubulabe gwekyusa ennyonyi ssebo era pilot yakyalina okulabika nti abawakanya kubanga bamuntu nsolo bamanye neeyisa yaabwe kiyinza omuviiramu emitawaana n'akola ku kyokukyusa ennyonyi asooke baddeyo eno eri kano akasajja akasinzidde ne kabaweereza ekikompola ogenda okudda eno olengera okusinza etulabye tugeze okulengera nga waliwo bu VC 25 n'abasibe 10 Abamerika abo tugendeyo bamuntu nsolo nga Jackson baali bakola ku kyokulingiriza era nga yefunguwa balabala mwana mulenzi ono Steve James bagenze okulaba nga waliwo Abamerika saako n'abasibe abalala batali Bamerika naye nga mu Vietnam yabanywezezza kaakati babaga tetuleka Abamerika bannaffe awo lwaffe luba terunaggwa kye nagambye teno firimu yesaana olwaleero ekyali ntandikwa kaakati balina wano ebaleeta abasibe nga omanye mu Vietnam eneeyisaye si busajja bwa muzanyo bu VC Viet Congs nga badira afande w'Abamerika nga bamuwa kawero kamu bamuleeta mu keegi basalo bamuze mu ngumi
Conshen ye mukulu aliwo Conshen. Amatu g'Amerika be yasaanyizaawo gayambala nga nekeresi. Gabadira afande w'abasibe Abamerika bamutadde mu keegi nnaku ziwererako ddala talya kati bamutuusiriza mu ngumi saako n'abasibe abalala ogenda mu maaso n'obbasibira mu mazzi mwe bakusibira. Kumbe muntu nsolo atuuse mwana mulenzi Jackson eno no firimu ekyatandika butandisi kati gy'okoma okwangwa tugitandikire wamu oba ofunamu ng'omulabi ekyali ntandikwa. Omumerika agezaako kyasobola naye nga bw'omanya enjala kekuluma kulya eno buli mu kuwagira Obuvietnam tebusuubirayo kintu kira kyonna sokujje bamuntu nsolo kubatandika kyabadde kibanyiiziza okuvayo nga tebalina gwe banyodde kati afande naye yeerwanako. Ekyali ntandikwa eya McBain nga efirimu okuva mu KB. Ogenda kulegera ono Omumerika si mwangu naye Obuvietnam bugenda maaso n'okuwagira buwagirira ddala naye omusajja asukulumye kumbe komando mukola ki wano bantu baffe bafa muli wano mulimuku. Ekyali ntandikwa McBain ekyali ntandikwa afande bamugonzeza musajja wattu bali mu kuseka busesi. Kakati gujja kusigala wano bwoti saagala kuleka nga olimu olwatoma. Ekyali ntandikwa kawagira kyekyo awo kyeki Jackson komando ekiri wano ekyali ntandikwa kati musanya obusanya Lieutenant ono w'Amerika yali akulembedde abasibe bas kikomando labe mundu labe ekintu ekyali ntandikwa McBain komando Lieutenant tunulira labe mundu kumbe no helicopter naye akomye bajje balabe. Wulira ekintu wewunya ekyatandika wewunya ekyali ntandikwa nze nagambye etandika butandisi. Wulire mundu labe mundu labe ekintu sabagambye launcher ekyali ntandikwa Jackson kiki kino balina amaddu kibadde kibalumya okuvayo nga tebayulwanyeko. Lieutenant ono Omumerika mu pulaani yali talina kuwonyezebwa naye olw'okuba bajooza abaami bano Amerika nga bagenda naye kati mazima okutugubanga Copa Santos yawonyeza Lieutenant ali maje g'Abamerika naye nga nzaalwa y'Abakolombia. Lutalo luwedde Lieutenant ku Lieutenant gwani najjayo akasente n'akayuzaamu. Ekitundu ekirala ekya sente zino ekikusanga manya olina okunsasula. N'asigazaako ekitundu nze Santos McBain bonna ba Lieutenant. Kale Lieutenant ono yasanyuka nnyo Lieutenant munne obutamuleka mu Vietnam era ne bakkaanya ti munnaye akatundu kano akasente we tuddiramu okusisinkana wonna woolabira akatundu ako nga kakusanze ng'omanya neetaaga obuyambi osobola okunsasula. Ye ntandikwa kati Mandarin Colombia wayitawo emyaka 18 oluvannyuma lw'okuva mu Vietnam. Emyaka gino 18 mu Colombia kyekiriyo. Colombia abantu betulengera bakutte mundu bambalidde emigemera wala naye nga tekuliiko alina kyambalo kijjudde ekiraga nti n'abaserikale bano oba baligwa mu kiti bwekiti oba kiti bwekiti naye nga beekubidde ebbali w'ekibuga obumu kubonera obulaga ti abantu bano baaliba nga bayeekera. So nga Santos yewe yamaliriza emirimu gy'Abamerika egy'amagye ng'omujaasi wa Amerika
najja mu bantu be ate asobole okulaba ng'alwanirira eddembe. Kaakati abadde yakatuuka mu katundu wano. Eno etandika bagita McBain. Santos agenda otuuka eno. N'atuuka Christina. Christina okusinziira ku nywegera n'alaga nti yalibanga si mukyala wabula aliko bw'amuyita. N'amugamu ne bakunoonya nti ensonga lwaki nno ogenda kati. Munne Katonda ajja kunkuuma. Oyogera nnyo Katonda. Ne kati abaana bonna banaasigala muneeye mu njala eno. Ye sister we baakula bonna munnange naye olutalo ne lumugjawo ne lumutwala olwa Vietnam okuvaayo genda okudda n'alaba ng'alina okulwanira ate Abakolombiya. N'amugaa munne njagala ndabe ng'ekintu kino nkikola kuba nkyetaagira ddala ekyokulwanirira abantu. N'agaa nina gye ngenda kulumba naye nina akatundu ke ngenda okuwa singa abaawo obuzibu ogenda mu New York onoonye omuntu gwe bayita McBain. Bw'omulaba muwe biiru eno. N'amugaa ekiseera kituuse. Roberto, the day you believe the CIA is the day you die. N'agaa nti olunaku lw'okkiriza mba CIA lwe lunaku lw'ofa. Kyekibi ky'ova olaba nti saagala nnyo okkiriza mba Amerika abo. Baagaana tuwa obuyambi mu lutalo lwe tuliko olw'okulwanyisa nakyemalira kale Omukolombiya eri abafuga omukulembeze. Ate nga Santos alwanirira abantu ba bulijjo kubanga aliwo ebikolobero bingi ebibadde bebakolwako naye agala alabike nti nno munne mukulembeze oyo amulwanyisa. Ye Ssaabayeekera Santos. Kale ku lulumba ne balumba Sinziggu agenda maaso n'okusibula ab'enganda ze saako ne sisita we munange asobole okweyongerayo. Santo kyekyo Santo di Santo. Omanyi munaye abawagizi bo buli kiseera bw'oba ogenda okubaako ne kyotandika obuwagizi bakwata ebisero ne bakanyuga gy'oli. Ekyali ntandika okuva mu KB videos etuusibwako Samona Production Nalugema Nsanzi Computer Center era nga tusinzire Kajansi KB Base era nga tugenda maaso. Kaakati a gift for El Presidente from Simon Escobar. Njagala kulaba mukulembeze era avudde wa Senyora Escobar. Bwe bava wa Escobar bakyabazze. Oh! Mubagulire Escobar aweereza bano. Olwawulandi kuva wa Escobar ate nga yali mukwano gwa mukulembeze ne babakkiriza bayingire ne beeyongerayo ddala munda maka g'obukulembeze. Kaakati maka g'omukulembeze abagenyi abagambibwa okuba nno bavudde wa Escobar ne bajja omukulembeze security wali ready top onagenda okulava wa Escobar n'abalabirira nga balabika ava wa Escobar. Baana bakola abanyirira kumbe yeekera batuuse dda. Santos atuuse wano waliwo amaka g'obukulembeze ate waliwo ne rediyo ey'eggwanga waliwo ne TV byonna biri awo. Kaakati awo Santos wayagala ka saidi eno ey'ekiwayo eriko saidi ebyempuliziganya bannaye gwe Santos munsabire Gracias. Bannaye Santos baze nezisairensa ziri zennyini kye basinga okwagala kwe kusooka okufuna ebyempuliziganya basobole okola nga bamalako. Sairensa ze bakozesezza kati kweyongerayo aze n'ababaaya kyasooka okwagala mikwano gy'Abakolombiya byonna byetugenda maaso byetulaba byetubadde tusuubira. Omukulembeze agenda maaso n'okwogera eri abantu ensi emutunuulidde ku TV y'eggwanga saako n'ebyempuliziganya okuba nga bigenda mu maaso amalediyo gonna biki byayogera eno zireese abaka ku luno basazeewo okukola ki bafubutukidde eno wansi. Omukulembeze ne bamukulembera Santos Ssaabayeekera kyatuuse nakyo kamera ndi gano gatunda gano gakola kamera basi
The Liberation Army has seized control of Colombia. ejje erirwanirira emirembe limaze okulalika ndirira mu kontrol ya Colombia. Recognize us and provide us with immediate support. Tusaba America mangu nnyo ejje etuyambe n'obuyambi bw'amangu ddala. Free and democratic elections. Twagala mu bwangu ddala batuyambe bategekewo akalulu akalungi ate nga kabwenkanya. For murder and drug trafficking. Era tubadde tusaba omukulembeze ono alabike nti tukikolako mangu avunaanibwe olw'okugenda maaso n'okutirimbula abantu abawera saako n'okukusenyaga. But without the support of the United States, naye atali buyambi bwa America we will be unable to survive. tetujja kusobola kuwona. Omusajja ono engeri alina ogw'okutunda enjaga, abo banda bangi nnyo abakolagana naye abamuwagira abamusapootinga. Kati ekyogamba omuwambye essebo oteekwa okuba ng'olina amaanyi ng'oyambiddwako ku nsi nga America. Era abamu ku baserikale babatana bakikkiriza bagenda maaso n'okuyiya pulani yonna yonna. Omukulembeze bamuwamba batya? Santos yeeyita ki? Tugenda maaso n'entandikwa McBain nga efirimu okuva mu KB Videos. McBain ye firimu egenda maaso. Kati Amerika amaze okitegeera ekintu kino balina okulekana banoonya ekyokukola ekyamangu ddala kubanga obuyambi jjukira nti nno basabiddwa obuyambi nga balina okuyamba Santos mangu ddala. Santos balina omuyamba omuntu ono yawambiddwa aleme kukola mitawana gyonna gyonna. Omukulu aba ali wano mu biseera by'eddembe alina ali mu bwannyanja aloba nti kiki kumba Amerika nabo bakunganyiza kye bakunganyiza ate eri tulese omusajja akunganyiza amagye ge gonna gonna awambye akunganyiza abayekera bonna bonna n'awamba omukulembeze kati n'omukulembeze alina bamukkiririza mutwale eri twabakowa naffe tetwabagamba naye tetwabagala tugenda maaso. Kati Amerika kikye batuuziza ekyamangu tutuuka mu bakulu On their own, without any assurances whatsoever from us. The state has had absolutely no prior contact, Mr. President. Oweekitiibwa omukulembeze Amerika bagenda maaso n'omunnyonnyolamuku. My agent, totally without authority, may have led them to believe that we would help. Bali bagenze maaso ne balaga nti tulina okubayamba. Direct up to the compound, now. Omukulembeze takkiriza kumala gayamba bantu abo. Lwaki? As we had no prior knowledge, sir, there's nothing we can do. How long can they last? I'm sure the CIA... Tetinaakolagana nayo ndambo gye tubadde naye abayeekera abo kiki? But by the time you finish them... Ngakasa ba CIA babadde balina kye bagenda maaso n'okunoonyeza naye tebannazuula abantu bano bulungi kyo bwe balina abayeekera. Amerika okuyamba beemaze okutegeera ebikwatako baga ati babamanyi. Ate nga mwana mulenzi ono yaliko Omumerika, komanda Omumerika naye teyanjula naliko omujaasi wammwe wabula yayogeranga omusajja alwanirira Abakolombiya. Tewannabaawo kiva mu Amerika. Nothing. Tewali. Gatannabaako nakyafuna kuva eri Amerika. Amagye gakyaliyo agatannaba kukkiriza nti go gawambiddwa. Era ali munda yawambye omukulembeze akyaliyo ku lulwe. Abakulu basazeewo batya Amerika ku nsonga eno. Tusabambye gavumenti ya Amerika etuyambe. Sasa mkuje pande hii. Kila civilian mwenye anataka ingia hapa muonyeshe yeye kabisa. Twakowa abaserikale bali bado bakumwa omukulembeze yawambiddwa mu nderi bakuba kiboko bali bakyatereza byawe uzanyazanya kena huko nareta rugezigezi yako hapa bawambie ndio nini bawambie ndio nini kama mimi nasikia mtu hapa mwenye anasema ati bawambie ataona mimi leo ne banywezayo ku bantu abantu babulijjo kati gwe bogamba olwanirira abantu olago bawambye mafia omukulembeze oli yali adiringa nenjaga bawambye ndio nini bawambye ndio nini bamaze kuwamba ndio nini kati agenda okulaba abantu batanso babonyabonya babateeka wansi wa tanka zino zi APC babateeka oba oganya okuta omukulembeze tugenda kutta abantu boyagala. Aina abasajja be wabweru naye abamulwanirira. Get up. Amuka. Omanyewo emundu y'Abakabaka. A la baranda. Alina emundu y'Abakabaka.
apúrate! ate mangu vambi omuzenyo Santos alaba eri abantu bafa jangu oyogera eri abantu okusinga okunzitira abantu bange sooka ojogera eri abantu baagala banyigira wali mu tanka ziizo zimajegere mubaagala obanyigira singa baba tebatadde mukulembeze temukkiriza agamba temukkiriza etoka banaye temutta kale tuwagira mmwe temukkiriza byepanka balaga obukoowu obwokoowu omukulembeze nedda tukiba mmwe tuwagira mmwe gwe mulekerawo alaba abantu bafa sebo kwati mpamba netota bantu bamukwasa emundu ekyadirira twawulira sasi omusajja Abamerika gwe badde basuubira kyakoze aresi kye babadde basuubira ekintu kino ekikoleddwa kyatwalibwa bannamawulire bangi era nekigenda ku buli mawulire nga omanyi munanga amawulire ennaku zino gatambula tuddako Lieutenant McBain awuliriza okulaba amawulire ripooti kibadde olero mbwangu abayekera mu Colombia badde begagamudde ne bamba omukulembeze essaawa eziwezeeko naye gye bigweredde ebituuse mu kugaana ambu abayekera ne balemererwa nga balaba abantu bafa kwe kusalawo omukulembeze okusinziira ku bikolwa ebadde bigenda maaso kola ne gavumenti omuyekera we yatuuse yabadde alina ku buwagizi naye munne olw'okwagala abantu ono ekifaananyi agenda okulaba Santos yamujja mu Vietnam bamutulisiza alaba nga namukubya amulaba Lieutenant linda bano abaami gwe eyamuwa akatundu ka ssente namuga akatundu ekali kutuukirako omanya ndiba nange neetaaga obuyambi bwo kaakati bwatunuulidde engeri gye bamutulisiza munne we baakuba emmundu nanoonya mu mane paasi ye akatundu keyasigaza akasente kekano yayuzaamu oli n'agenda n'ekitundu n'akirekera McBain ng'amugye mu kkomera lye ba Vietnam namuga akatundu ekalituukira ndiba njagala obuyambi kale ne kirabika nti okufa kwa Santos kuleetedde abayekera ba Colombia okusigala nga bali mu mitawaana buli omu n'ajjayo ekyobugagga kyalina banoonye entambula oba obuyambi bwonna obusoboka okusobola okufuna akasente akwongerayo sisita w'omugenzi balabe nga olutalo lugenda mu maaso kubanga gwe batunuulidde kati okuva Santos lwe yafunye eryo ku mutwe adios goodbye adios nasibula agenza alabe nga ayingira Amerika obuyambi ng'ali mu Colombia tajja kusobola bufuna ate gavumenti ya Amerika nga gavumenti jukira yagaana okuyamba abayekera bano era entambula eyasooka yali yandogoyi ng'aliwo akatemerero okutuuka ku ntambula ate eziddirira Sister Christine nalabika ndi yeyongeddeyo ku nsonga y'okulwanirira abayekera bano kubanga yasigaddewo ng'omukulembeze mu bayekera era nga kyekyagwawo ku brother kyo kyalagwa wonna wonna balina be bakolagana nabeeno mu kibuga n'agisigaza endogoyi eyina okgenda ate kola ekirala entambula esobole okukola ekirala embalaasi asobole okukola ekirala asobole okweyongerayo donk eba ndogoyi naye eno mbalaasi nga yeyongera Christine yalina okgenda mu Amerika okulaba ng'anoonya okusinziira ku ndagiriro brother we gye yamuwa kale oluvannyuma ennyo ng'amaze okutambula akatemerero okusobola okutuuka ku kigendererwa kubanga gavumenti ya Amerika omutima gwe yalaga gwogwayo gwategerekese era nga waliwo ensonga z'otayinza genda maaso na kunoonyereza gavumenti lwebeesazeewo wabaawo ensonga kati okujja kwa Christine ono kiki tutuuse mu Amerika bakugamba nti ye manyiddwa nga land of opportunity okubuliza McBain okusinziira ku ndagiriro yayongera okulagirirwa naye ng'emyaka egyo egiise 18
abantu bano kwegamba okubanoonyereza simanyi bakinaba kyangu. McBain emirimu gy'addamu tulengera eno kwegamba mirimu ki? Musajja atwali mu byakuyiiya. Welding gy'omusanga eyali lieutenant. Agenda otunulira. Omukazi yajjayo katundu nti oba nsata luyiru nsate naye nze ako kebampa. Mbadde nkusuubira. Lieutenant kyokka kyeyogera mbadde nkusuubira. Emyaka 18 okuva lwe yawumula amagye naye ranka eyo temala gavaawo ekyatwala akabina ku muzeeyi kwekidda kino nannyiniko. Kaakati gye tuzze Peasants coca leaves to chew on. nga bagenda maaso n'okwenyumizaamu ku mbeera. Everybody was stoned, everybody was happy. Buli omu yali bulungi era nga buli omu yali musanyufu. They stopped planting food. All they wanted was coca. N'agamba n'ebintu byonna byonna baalekerawo ebyokulima emmere byonna byonna kye baali baagala kwe kuleka nga bagenda mu maaso na kulima njaga. Poor the people were, the kids had new clothes for. N'agamba nti ffe twakizuula oluvannyuma ennyo nti kiyinza okuleeta emitawaana kati ffe abalina abaana obbakuza nga bamanyi nti ekiyinza tubeezaawo njaga ntitukiraba bubi nnyo. Annyonnyola lwaki baagenda maaso n'okwawukana n'omukulembeze ono okusobola okubeera nga bayeekera. If the judge interfered with his affairs, he blew him up. Ye Christine annyonnyolamu brother we lwaki yakola ekintu kye yakola naye ate n'afundikira nga bamukubye ery'oku mutwe. At first it was impossible, but Santos is such a good. Yaga nkyali tekisoboka. Ku Santos yali amanyi ajja kusobola nga Santos naye nga sister yalaba nga Santos yekka kiyinza okuba ekizibu. I guess that helped. Munnaye ye kyasaba singa kiba kiyambye kiba kisobose obuyambi obwo. When I was about 17, I went to this famous concert, Woodstock. Getting there, the traffic was so bad, they closed the New York State Thruway. I had to walk last 25 miles. Kale n'okusinziira nga bwagenda maaso n'omunnyonnyolamu ye we yamaze okulabika ndi afuna amawulire kiki yagezezzaako amangu ddala okuba nga ayiiya okusobola okutegeeza kuba ekikwatako. Era abadde akyayiiya akasente akamwongerayo kubanga naye yafuuka muntu wa bulijjo sente atega ntege. Read about it in the newspaper. Atega wezigaana n'atega awalala n'atega awalala. 500,000 people. Muntu atega okuva ku makya. 3 days. Not minding. Ebintu ebyamuyambibwa kwegamba yeewuunya n'okwewuunya. Omutwe yali amanyi nti oba aliddemu omulaba obanga alina waali nga basinkanye oba kasimu. Yagenza omulaba ku TV nga bamusuna ssasi. Ekyo kyo balina okukwatagana. Ne sister mutuuze mulungi America. Does this rebel army have any money? Olinayo ku ssente wentandikira okuyamba. Omanye ebyekiyekero olina okuba nga weesobola. Ye alina obukugu. Lieutenant myaka 18 yawummula ne ranka eyo. Myaka 18 egiyise najjayo ebinusu zino tezimala. Tezigira wadde akatini. Kaakati tudda ku mirimu emirimu egiri eno mu America, bizinesi nyingi eziriyo. Westitron bali eno bali mu bizinesi. Abaali bakomando bafuuka babawunsa bakuma bagagga. Akuma omugagga singa abaawo oliwo emitawaana. Mr. Button, Westitron owns 2 Gulfstream jets, which cost us bakayana mu bizinesi to operate. McBain ng'atandika okukuba obusimusimu ku busente buli obutini. Sister bwe yaleese tuddako mu ddwaliro Goldwater Memorial Hospital. Detective Gill. Munne tetulina misango ono Detective Gill ayagala ki? Detective Gill azze ku ddwaliro ayagala ki? Kubanga aba detective ebiseera ebisinga balina byaze okunoonyereza. Detective Gill ono yali komando nga America naye nadda mu poliisi ka detective. Tudde Jackson gy'akuma abagagga bayomba. Omulimu gwakola gwa kukuuma singa baaliwo ayagala okutta omugagga nga mukyamu nemba mulwana bya bizinesi takutaasa. Yajja kutaasa kulwanirira singa abaaliwo omubbi akusaanyaawo
ebya business tabiyingirira. Bleeding isn't dead yet. Look at the brain scuff. Ono yali komando naye ate kati yafuuka doctor. We can use the Omuntu onyize bubi kati omusse busi kyenkana layira. Bamanyira bya mundu bambi bino banoonya bulamu. Ekyo kyomunansonyi wemba musse naye nga si kyembadde njagala. You were supposed to protect. Obadde olina kunkuuma. Well, sir, it sounds like Mr. Barton was supposed to... Sebo mwami ono abadde alina kuleka nti nakubanja byemu bya bizinensi tabadde kibanda. Awa ali awo ekapeja ki. Bino ebyana agenda okulaba banne bamukubidde. Bano bali bakomando kisitole ki. You got a minute for me? Mwana osobola okufulumawo okubona onkuliremuko abadde detective. What brings you here? Omanyi wali komando ki ekikulesa. Couple of cocaine cows. Mwana aliwo abakawuboyi abali bakutunda enjaga awo ne baleeta ku popi. I was riding shotgun. Mwana kati nadde nkutte emundu neŋŋamba bano abatunda enjaga tusiba baki kwe kulumba ekomera ne mbagunda. I rode up with the van driver. He was showing me pictures. Nakoze bubaya sana kubanga yabadde aze n'ekimotoka kulabika nti abanunula nene mukubirira ku mutwe. Amateeka ne bagala tegakkiriza kwe kungoba mu popi. Kati ndi wano ndiyala. Naye bamugobye tebalina kye basobola ku mirimu gy'ebbali. Dokita abadde ku omulwadde bigenze bubi. Mwana simanyi. N'amubikira ekisembyeyo ki. Anytime I'm here. Ekya Santos. Tya Santos ne yawedde ha. Essaawa inanze wendi. Bwe kiba nga Santos yalugenzi. They killed Santos. Base Santos abasajja abo mwana. Bamuse. Shouldn't have done that. Tebali kikoze mwana. Olaba abadde anyiga wano kubasibe n'agenda mbwe ali ku revenge lwaki mutunda enjaga lwaki mukola ki. Kati ye nga detective ate abadde abalumba kikomando bye byamugobeza. Nekirabika nti kati ate ekyokuta Santos nakyo kikute wansi ne waggulu. Mr. Bruce is expecting you. He's down at the beach. Mukulu Bruce akusuubira ali eri wansi ku beach. Kati Bruce ye yagaggawala yali komando neraba amaka. Myaka 18 yawumula amagye kati ali eno ddiira. Yali abakulirayo lieutenant musajja watunga omanyi ebyensi yabadde ayiya buyiiya. Ne Jackson yavuddeyo dda ku mulimu bamugobe yaganya okutaasa bossi we. Mbuye yakola contract kumutaasa ku babanda so si kubaakola nabo. Ebifaananyi alina bya kigagga ebyensusso gega amaka ga Mr. Bruce. Sister Christine atunuulira lieutenant abantu bagenda maaso n'okuŋŋaanya. Abakuŋŋaanya ku lwani ku lwa Santos eyattibwa munnaabwe gwe balwana naye eyabawonya mu Vietnam nga giwunye. Laba amaka ga Bruce ye olwavayo yafuuka ddiira. Tunuulira amaka ge tomubuuza kyakola. Washington, D.C. Bane bagagga mu Washington yabogerwako. To the annual worldwide drug trade. Awo wonna wawe. The worldwide arms trade. Yasooka n'atunda enjaga n'atandika okutunda ebyokulwanyisa. Ago makage yali komando myaka 18 nga agawumudde amagye. Bobby, it's good to see you. Oh, Bobby, kirungi okulaba. Size kyala mtuule wano waka. Nice spot you got in. Pisto gye nasigaza we natandikira naye ndi wala kati. Michael Ironside, original names. Surprised to see Eastland here, but I am surprised to see him. Bino mbirabye okuba wano n'omukyalo ono naye mwesewunyiza Baraba. This is his sister. Ono sister wa Santos bamutta Santos. Yeah, remember Santos. Mwana te Santos ani yasanyawo Santo di Santo ani. There's nothing we can do about it. Nete mina kyomuyinza kikola. In the morning I go to work. Kumakyankera ngenda nkola. The same bar each night, drink the same beer. Era Bobby yomu yagenda n'akola n'akoma nga nafunye ssente. Era Bobby yomu yagenda okunoonyereza Santos yafiiridde ki. Ogenda oba togenda. Best. Njagala ky'osinga okwagala ky'oba Smell of napalm in the morning. $10 million, pay your plate. Milioni 10 zengenda obbawa mufune entambula oba kye mwetaaga kyonna. Zones are going to be the best part. Naga eky'ebyokulwanyisa ye pati egy'okubanga esinga tukufunire ebyokulwanyisa. That's what McBain picked up. Otandise okumbe gaabega. Get yourself killed. Frank. The house. You got the beautiful girl. Oyina enju ennungi oyina omukazi omulungi. Matched in your indoor pool. Oyina ne pulu munda. 3 Ferraris. A yacht. A house in Aspen. Yet, when I come to see you, you're sitting in a chair like an old man. Namuganzize kulaba nzokula omusajja ali omulwanyi. Naye otudde mu katebe olinga omukadde. Yeah. Kyogaa nno singa bakituusiza ku gwe tetwalize. It's a good price, McBain. I'll give you a deal for the old
days. Yagamba nti ye kyayagala kubeera wawe, tayagala muyingiza mbirala. Ebyeddayo tayagala, ebyedda tonyumya. Nzize n'amawulire gange temunziza mu eyo story yammwe. Ani gwe mukubya? Twala eri. N'agaana. Sajja yabawonya ne bannaye. Nga komando amanyi kyasinga. Luvannyuma entudde wa Lieutenant McBain alina ali ne Christine. Sister wa Santos eyattibwa. If I do get the money and you go back and all the rest happens, a lot of people are going to die. I know. You still want to do it? Yes. Naga singa ngenda maaso n'okufuna abantu abasinga ne bayingiza mu kintu kino. Bangi nnyo abajja okufa kubanga abantu bange bennina bamuntu nsolo. Okyali mugumu weewaddeyo okugenda ku kintu kino okyakiriko nti nkyakiriko ssebo. Era Christina n'alabika nti yakyamaliridde olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa bwasigala ku ye ku sayidi y'e Colombia. Bakyali mu America. Really one of the best countries in the world because you have the right to do something about it. Mune mazima lwakuba nti nno si ki. Olabika tomanyi mumanya mu nsi yonna ndaba gweka gw'osobola okuyamba. Ffe twewaayo nga gw'olina otuyamba. Omugenzi yagamba gwe. Talking to sailing away with me. Munneeyo n'asala okugenda mu maaso okukola ebintu bino nga tuli ffenna. Simanyi. Ye tamanyi bw'omukyalo n'asobola okulwana. Ate ssente musajja tubambi talina. Ate nga yakwatibwa ku kintu kino wadde bali yabakole. Mwami guno naye mazima tuyambe naawe. Wanje. Tuyambe naawe. Tuyambe. Lieutenant yamanya tikaakati ate kyetaagisiza ddala wadde obwedda alina ekirowoozo ekyo eky'okuyamba alabye ng'omukyalo ono ddala kyali kakikakasa ayagala ayambibwe. Mwana muwala yali talina ngeri gy'ayinza kugenda maaso nakulaga kwegayirira kwe eri Lieutenant. So ne Lieutenant naye ng'amanya ennaku yamanya mwana muwala ono alina okuyambibwa. Bakomando yabakuŋŋaanyiza bonna banazikubako abaali mu squad ye. Unit gye yali alimu bamuntu nsolo abaalimu. Thanks for cleaning up. Mwebale kulongoosaawo. Who won? Gil did. You passed out after the 35th beer, but... Ani yawangudde? Biru yakuwangudde. Ecupa eya 35 ko wakomye, ye nanywa eya 36. Babadde n'empaka z'okunywa omwenge. And still didn't stand. Biru yoyo, muyabadde detective bagobye oli. Doctor mukwatiraawo. Out on the deck. Sente tebalina bulungi. Sente tebalina bulungi. Bannaye ye yawangudde naye tegunnamuggwako. Bamuntu nsolo kugenda maaso na kuyiya pulaani. Emirimu gye badde balimu babadde bagyegigikamu bwegigisi. Era buli omu yakoleddeyo ensobi emumala okuguvaamu buli gwabaddeko omulimu. Okugjako Lieutenant gwe basanze ku welding ng'ayiiya. Sidda mu bwa detective. If somebody shot me, the way they shot Santos, Omuntu yenna singa yakuba ekyasi era alibadde ne Santos amukuba. I'm in. Mwendi mu ddiiru. And you know I'm in. So Nawe kimanyi mwendi already. Where do we get the money? Sente lunaazijjawo ezirumba. Sente tebaazirina bulungi. Ebintu bino byetaaga sente ogenda okuyamba munnaabwe engeri gyafaamu abantu be kwegamba okusinziira ku ngeri gye balina okubayambamu kyetaaga babe nga balina sente. Bakyaliyo mu Amerika naye kati bakoze batya? Wano kalobo ke kambuka ne katwala ki? Era nga katwala wa? Kumbe no waggulu yewali ghetto. Yewali ghetto bali kunjaye. Bali kunjaye. Bakomando batandise okunoonya sente. Tebalina sente za byakulwanyisa. Baagala ebyokulwanyisa bagala sente zebayamba. Bano bali mu njaga batungula n'emmundu balina. B'Amerika bali eno. Ne baddiiradiira Bakolombiya abasobola okuwaguza ne bajja mu Amerika. Jackson. Komando. Nekolera jange. Lieutenant McBain yetakuba gwe kitakwatako. Sirika. Music ali toyinza
kumala gawulira kiri eri bateekayo emizindalo girigi ivi ne gusekula tegugunda gusekula busekuzi. Komando banoonya ssente zigenda kukola ki? Zigenda kuyamba kubikwatagana ku Santos. Okufa kwa Santos, Mark Bain akulembedde okunoonya gye bagenda okuyambamu abantu b'omugenzi Santos. Santo di Santo. Ani aliyo? Ani aliyo? Gwe balumbi ababanda okusinga ogenda okubba sente basaza bazibbe mbabanda. Remington shotgun bayine mundu. What the fuck you want? Wagala ki? Sente. Sente? Shit, man, take the money. Wana mutwale sente nammwe. That sure kill a lot of people for a little. Musa abantu bangi namwe kubuna obusente kati singa musanze pipa zino zenkana na nsuwa. For that matter. Oh, I get it. Dealers of death. Diro bato jagadde ano diru yakufana mwe muleme kunegwayiriza ate bwegayiriza mutwale sente oba muzitwala. King making $3.75 an hour. I pay them $200 a day. Nanyonyola abakozi babasasula bibiri olunaku. Sente zakola nyingi kati singa bamukubidde kasimu tezolwalero bazagala nasigaza abakozi be kati ngenda kujja abana basobola otunda enjaga nga abo namwe mubalagata. Bunch of assholes from New Jersey. You guys want money? Why don't you go after what's his face? John Gambari? Natandika okuvuma. Bamwagala sene musoke mugende munoonye mugende okuzijja mumalagagira mugalumbalumba abantu. You gonna do it? Mwagala okikola mukikola bamuzitwala. Musajja yakolimye nnyo ku ssente. Nammwe mufa muli simaati leeta wano. Jacket. Ogira buti. Wetwala wekyagala abaana ogisigaza oba otwala neno zisirina nnugu yonna naawe. Eno wansi n'emirambo bagibba. Mwana oba mulimu ki? Lulina bayayirizi mwana. Abayayi be bali wali eri ghetto. Abebe bazeeyi boolaba awo. Omulya mwana naye mwatwala enjaga yange eyasooka mwankola bubi. Njaga nali ngireetedde mu Bayibuli. Batugenda ku babanda abalala. Okulaga nti banyiivu basooka tomera morokayo ey'ekigagga. Ani ono? Ani ako? Nagagga. Nagagga. Twabadde twagala nyingi. Buli obwensusuuba. Omanye abantu okujja okunyweza nga todiringangako nabo. Mulivanwa. Mulivanwa. Nekule yabwe. Nekule yabwe. Nekule yabwe. Bwe bato bagenda maaso n'okukola emirimu oluvannyuma ennyo kye banoonya ki ze ssente eziwerako. Laba Nagagga beeyita bannyini kibuga era baba mukubako mawulire kale bayinza otandisa akagambo tayikuuni. Nyamunyako kantuntunu. Who the hell are you guys? Mumwe baani? Who the fuck I am? Mumanyi? Tukumanyi? We know who your wife and kids are. Tumanyi mukazi ono n'abaana bo? I know who your girlfriend is. Manyi ne girlfriend wo? Even know where your grandchildren live. Manyi ne bazzukulu bo gye babeera. Hey, you bastard. Musiru gwe oli waawa. Anywhere you go, someone will find. Bw'olagawo nanja kuzuula. Like my boss. Screw you. Oyogera nga bossi wange. Nobody is more powerful than I. Tewali mu kibuga munankwatako. The people I work with. Okusinziira ku benkola nabo. Much. Toli w'amaanyi. You recall Munich? We tracked down and killed everyone responsible. Ffe tunoonya buli ayina obuvunaanyizibwa ku bintu byaffe ebyabbibwa. Even the Iranians don't fuck with us. Ne Balenians banaatuzannyirako. If you had something to do with Munich, you'd be dead. Ne mutabani ojja kumanya ebinaabaawo. Ojja kuba ofudde naye kyemmanyi. Amukango kangaane no. Gwe. My best friends are Jews. I got nothing. Gweyinza okuba ali omukwano gwange yanyiigidde mbulira nkuwa ezisingawo gena omute. This is our annual fundraising drive.
And we would like you to contribute $10 million. Tuyina fundraising gye tuliko naye twagala otuwe $10 million. Bank account. Eno yi bank account gye tukozesa kubuuzisa. If the 10 million gets there, singa zituukayo mbwangu. If not, going to a lot of funerals, omanye ennyimbe including your own. nga n'olwokweruli zirina okwabizibwa. Your brother-in-law is screwing you. Naye agenda kukolako yetegeeza muko wamma ne bafuna gwe bawayiriza tegeeza muko yabireese. Come back here, you creep bastard! Mukomewo basiru mmwe nagaga bamuleka waggulu eno. Era kati watuuse awo abasajja bakuba amawulire bagala nannyini kibuga wali ennyini kyo. Real Israelis don't find out about this. Bo balina akawunti gye bakuwa ne bakulekera n'okulabula singa oba tozitaddeko ssente zino ku akawunti eno ekyennyimba ekyoba otegeka n'olulongo olutegekeddemu. Least we could do is borrow one of his planes. Yes, okay. Tugenda maaso. Kakati bakomando bano kiki bagezaako kwongera okunoonya. Ogenda otuuka eno. Kuyiya ntambula. Nabano abaana bali balina ennyonyi. Nabano bagenda bababbe. Kubanga mu Amerika bamanya enfo nnyingi ezirimu ababbi. Kaakati tuddako mu Colombia. Okusinziira ku kyabadde kitutte. Mwana muwala ono Christina yadda n'abategeeza nti ndese abantu bali bageza kwekuŋŋaanya naye simanyi oba najja ne batuyamba naye nga batugambye bajja kujja tulina okulumba abayekera bagamba nti omukulembeze oli nakyemalira baagala bagende bayeko ne kye bakola. Tugenda maaso ne Mark Bain nga ifirimu Mark Bain etusibako Samona Products ne Rogeman Sanzu Computer Center ne Michael Ironside Frank naye yewadde yazeeyo yali waki yali wa tekinologiya. Yeah, Ferre Kiras. Where'd you get this? You know, Vijewa. Satellite receiver. You know, satellite receiver. You know, with the right software, Ferre. I can tie into any spy satellite up there. Naga antibuli satellite yo neketta. Njirina wano. Now, my C-130 is already in the air with your emergency. Eno C-130 yange egenda kuba etuyamba mu bbanga. Era nga n'okubako etulandinga wonna wonna tusobola okulandinga nga tebatutegedde. Ladda control zonna nsobola zizikiza. Ezirengera ennyonyi. Mugagga naye ye waaki wa kompyuta wa bupapula. Yaferega buferezi. Tugenda. Ennyonyi babbye empya. Ono agiyiga buyiza abatwala. Ali katabo. Rotating beacons, navigation lights. Otandise. Color area. Clear. Otandise. Port ignition, start switch. Switch agirabye. Agirina. Ekola. Ejakaya. Kikyo kirabye nze naga nsoma obutabo n'enzivuunula. Last time you phoned one of these things, huh? Dalton, I'm not joking. Sinza nnyo gimanyi bw'oto weyagala otutta. Kati nkole ki nze nvuze aliwo. Kati nkole ki? How long? Kati? 18 years? Banga ki lw'oludde nga totulako ku nnyonyi myaka 18. Tekale. Tekinologi ng'atandika nga No sense in asking the tower for permission to take off, huh? Kyesimanyi ngeri ki gye basaba abantu engeri gye tusitula oba gye tulandingamu. Gwe situla bali ate be twamaze dda. Baabano bagenze mu Colombia kugenda kuyamba ku bantu ba Santos yasanyizibwa ogamba omanye ennyonyi eyo naye gwe tutuleeta emitana kati vuga. Akaji kyamulanka maze kati ngenda kwetegera lindako. Ebintu by'amajje biba bizibu nnyo. Yamanyi wonna afiirawo. Tomuleetera sitole. Birundi erono bannanga atya okufa. Mwana kyekyo nga basooka bagisitula nga beeyongerayo. Naye nga basitudde obuyambi bonna obusoboka okusinziira ku ssente ze baafuna. Basitulayo ennyonyi ate nga okusinziira ku pulaani obuyambi obulala wali wasituse dda mu bbanga nga bwagenze dda. Ennyonyi endala ezaali zirina okuyamba. Bagenze bagagga babbye babanda abawera. Tugenda maaso. Ogenda okutuuka eno
Abakolombia majega government tugalengera security eri guruguru kumba bayekera basembedde ab'omugenzi Santos era nga sister Christine kakati yali mitambo yoyo tugenda maaso ne McBain okuva mu KB videos tusibako Samona ne Rugema Nsanzi Computer Center KB videos jingo nga bulijjo bali eno abakola emirimu bakola omanyi waliwo be baali banyweza ne babaleeta ne babasiba eno kati abamu ku be banyweza abayekera baze bagamba abantu baffe temujja banyweza muti. Flying into Colombian airspace. Katusembedde mu bbanga lya Colombian airspace. Omugenzi yonna afere akola ku kyokyankalanya satellite n'atandika afere waabo papula n'atandika yabasinga obugagga afere gwe no gwe kiki nze nawaga okukwata emirimu emibi tebatandika bakoleza enjayi kyebaali balima abayekera omanyi kye bayita emmundu naleeta lugezigezi omanyi kye bayita emmundu kati labe mundu kati labe mundu labe mundu labe mundu labe ekintu labe ekintu labe ekintu labe ekintu muchaka 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 bana baina buli mundu z'Amerika kikicho muchaka muchaka bagiyita jawo story yote jamingira mu ntabwe tugenda maaso gwe kakoze eki linda We're flying too low. Something's tracking us. I better call my guys. There's an airbase 400 miles north of here. Something's headed our way. kampite bannange bajje bagire mayiro ntono ze bali wano Red Dog 2 abo bayise ye obuyambi bwaleese bwanyonyi namba fere namba 3F5's closing on you. yingi ni nya Boeing Class. we bali bakizudde bayinza okubategeera kubanga lw'ennyonyi zizuse ziri mu bbanga ez'Abakolombia ziizo eziri ku bulinzi bw'ozinyonyola bunyonyozi mu Colombia okolayo ngaani obula otya ku radar control ne bakuzula ng'oli mu katundu ng'ako Delivery van, this is Red Dog 2. Don't give those balina bo migi emu Red Dog 2 airspace. 10-4, Red Dog 2. Red Dog 2 ye migi gye balina S211 ono yawa pulaani Michael Ironside ye Frank intercepted. kagezi munyu ye wakapaafu emirimu gye si gyakukaayanakayana egyo His father died in Vietnam. naga ntotya mwana yavuga migi kitaawe yafiira mu Vietnam afande yogerako naye oba ogamba nkulimba okakase Red Dog 2. This is Lieutenant Robert McBain. What division was your father in, son? 101st Airborne, sir. 101st, the Brave Division. We're all that's left of the 143rd Range. n'amubuuza kitaawe division gye yalimu n'amunyonya division kitaawe mwe yali nti yali nnungi nnyo division eyo era nawe njagala okukolenga kitaawo lieutenant amutaddemu bagiyita moraalu amutaddemu moraalu akole emirimu n'omutima gumu Delivery van holding and maintaining. Heavy hunt, Red Dog 2. Red Dog 2 ngenda kukolera emirimu bulungi nnyo teri abakwatako tudda mu mundu tudda mu mundu eyo bongedde okuleeta zi APC
Labe mundu. Labe mundu. Gwe. Gwe. Nange mpamu. Ulile chintu. Ulile chintu. Kwe. Banange. Banange. Nakati ene nyonyi yokwe gambo kuvala chiri nti muli mwafere tomalaga gira bala bakulada control muli mwafere. Kumbe migi zine ziringiriza ey'abakolombi ye baguddeko wano wedda ewali firimu wedda twetoloola tuli eri wano wedda ewali firimu. Turn to heading 262. Proceed to and land. 262 mwebani over. Neyefula mbuzaabuza kano kafudde tesobola kwogeza kafudde. 04. Put the plane down. Musenyonyi wansi over. Do you read me? Tia ndege chini. Wanasikia? Limu. Lieutenant McBain. Angamye nteke ndege wansi. Kati alaba sijitaddewo. Limu ku mutwe. Bigi esooka y'Abakolombiya. Lieutenant McBain. Akoze ye bw'ati. Omujaasi kye bayita okuggulawo olutalo. Tatenda kunoonya mpapula ku kyo. Kasita kibanga yalabye kyetaagisa wasumululira. What happened to Mustang? Let's go. Nabano olwawulira ekigudde ku nyonyi yaabwe nga tebakyagiwulira migizi n'endala. Nazo ne zaagala ziye zinoonyereze. Ennyonyi egenza okunoonyereza kiki ekibaddewo okusinziira nga baalabye. Baalabye ng'alabika luwo ennyonyi esalinkiriza bo ababadde abamigi nga si rada gye bakozesa. Akali basazewo bajje balabe ennyonyi yaabwe kivudde ku ki okuba nti etuuka ku ekyo kye bawulidde. Basembyeyo okuwulira nga ayina gwa baakaza naye ate okuddamu okugira nga tebagiwulira ku sigino. Okwetegereza ng'ekubiddwa. Kati balina migi eyaabwe Abamerika yeeno eyaze nayo okukola ku lwabwe singa abawaliwo aluleeta. Baafuna ssente zonna. Red Dog 1 closing in but still out of range. Just hang on. If he doesn't get here soon, we'll be dead meat. Bamaze okitegeera nti balengeddwa. Era waliwo abaagala obbakuba kumbe Red Dog 2 eva emabega. Turn, prepare to engage. Zino zaagala kuba eri ekulembedde Red Dog 2 yeva mabega ejja ate erumba zino ebbiri meg. Ezaagala okuba ey'Abamerika. Arm aircraft. Full ordnance. Arming aircraft. Full ordnance. Eyina kubwa bukubwa kubanga si ntuufu ennyonyi eyo. Don't fire too soon. I have a lock. Fire missiles. Ne baweereza obukompola bwe babuyita busaamu special anti-missile nga bulina okusooka bukuba ennyonyi eno erabise okuba nga eyingirira eyinza okuleeta obuzibu eyo. Babuyita bu special anti-missile saamu bugoberera mukka gwa nnyonyi kye yakola omuyayi n'agizikiza ennyonyi. N'agizikiza. Kati obukompola obuba tebukyasobola giraba kubanga bugoberera omukka gwayo babuyita busaamu. Takyasa bulungi olw'ensonga nno buubwo bugoberera mukka gwayo kaseba nga ezikidde. Ne bufunayo olukakka. Ne bufunayo olukakka. Ate ye bw'alaze yagenza okuzikiza eki. Bwe bufuna olukakka buba buyambibwa. Bwe bubulwa mu lukka n'agikoleza n'agiwugula ne bweyongerayo. Ne bubula agizikizza. Eringa kipampagalu kati.
kyokka kyekibumalamu amaanyi kasabulwa olukka lw'ennyonyi babuyita busaamu special anti-missile n'alyoka akola ku kyogikoleza buto badde mpedde n'alyoka adda mu nsiike simanyi oba bubaweddeko abasindisa obwasoose bakyagenda maaso n'okunoonya ennyonyi eri naye nga Red Dog 2 egezako kulwanira Red Dog 1 basi Hail from above basi okudeno eno kitokota sikisaanikire abayekera batamye APC zikola omulimu naye ssebo balwanyisa maanyi kubanga bamanyi kati bali bokka eyo waja kerere naye omusajja wakusoona bye bate bikyakola ne bannaffe nabo balabika nti bali wala nnyo n'okusemberera ekitundu kubanga baali balwanira bali baagala bafune ku kyangaala obuyambi buno ebulina okutuukira okusinziira ku pulaani n'abano gye boolekera ate nga ali emundu ekyakaaba waliwo tanka eremesezza APC n'agirumba ne gurunedi gwe tufaafagane ku lwa banne ye bwatyo walulwanye tugenda maaso laba buyambi eyo yennyonyi akwata pesa limu ekwata eryokubiri eyo ayambye anyiganyiga bupesapesa bwawo history n'akolebwa era abayekera bagenda okulengera nga akabonero ke bafunye kalagira ddala nti MiG yesoose MiG abayekera tugifunye naye era temubulamu bagenda naye amafuta gaayo tunaagajjawa bannange naye angwa mangu nnyo Christine agenda alaba obuyambi obutuuse munnange kubanga okusinziira yewe yalekanga bamutegeezezza ddala ddala baalibanga be bannaffe beebo batuusa Amerika kale banoonya abasigalidde abalala banoonya abasigalidde abalala kugenda eri kulaba endeege ekikoze abawanika afande nti ani nno abadde ki balalu n'azinga kati bamala okubako ne bebakubye nga batandika okufuna ku byambalo naye nga kyebasooka okunoonya ani asigaddemu akalamu kyekintu kyebasooka okunoonyereza ani asigaddemu akalamu tugenda maaso Boeing webezaawo nenva mu ndeege obwedda alinda alaba waliwo emiwunyi emirala gyonna
asobola okukola ekiddako. Nnyonyi namba yereeteddwa buyambi okuva ku ki ku katundu akakasente kali obuyambi obwali mu Vietnam. Omugenzi kye yakola emikwano mitono gy'osanga ng'oli avudde mu nsi ate abantu be ne bayambibwa. Tetuganye gye bali naye kyenkana ki. Ennyonyi balinga kwegamba be bazikola kumbe babbye enzibe ezisinga saako n'afere yabeeyunzeeku. Frank Michael Ironside. Thank you, sir. We're going to unload the C-130 fast as we can and get you out of here. Begging your pardon, sir, but Kati C-130 kyagyetaaga naye tuli ku kindi sebo. it's going anywhere, and Eno terina weeraga nze mbadde njagala kusigala. We'll get you out, overland. I'd like to stay, sir. Nja kusigala sebo. Idea. Kirungi ekyo. I'd like to stay, sir. Nze njagala kusigala sebo. Awulira naye ayagala kulwana kuba kitaawe yali musajja abalwana mu Vietnam. Kale weebala afande. The rebel army waits for your orders, sir. Munnaye abayeekera balinze ebiragiro byo ssebo. Lieutenant eddala lyaliko. Lieutenant. Fires are on their way here. We got 19 minutes before this whole... Tuyinayo eddakiika 19 aliwo ennyonyi ezijja. Afere oba abizuula atya? Find the stingers. Bwe naawe genda ogire mulabe mufune Stinger missiles. Left. None to fly, sir. Olinamu ku mafuta si mangi naye gasobola okukola eddakiika ezo zagambye mu bbanga wano. Light the candle. Kati genda oyiyo tuleetera ennyonyi ezo wano ezigezaako okunoonya nti aya afande. Bazireete abaana abalagidde mutegeke Stinger missiles ozimanyi linda. Where's that damn barf bag? Zero G is nothing compared to close-up walking. I'm gonna blow. Ezo bazirimba ezo nozitwala gy'oyagala ezo. Abajjayo obuyambi bajjayo. Bano abasajja abazze bakugu mu lutalo b'Amerika ate banazikubako nga unity yaabwe yali yaba muntu nsolo ababa mu Vietnam nga bakola ki nga beemulugunya yina ite tubuse nnyo kuti byenkubye ebyo mu Vietnam asatu mbanwanye beebo kaakati abagenda ku Sting ekisesa munazo zikyali mpya tekinologi gwe zikozesa bakyasoma musome kyokka nga wali agenza okuleeta ennyonyi ziri ono yabasomera okuzigattagatta nga wenaagula eriyo ey'amasannyalaze eya TV obaka eriyo nga kakugattirira kati Next battery pack, red warning light should flash. Stinger missile omwana taleese mangu olowooza ezo zisobola okumalawo abayeekera bonna we bali wonna we bakuŋŋaanidde wali zizo Stinger missile. Stinger missile. Flash. It's not flashing. Teyetaaga kuba kimyanso kyemulina okukola obutabasika asoma Jamming circuits on. kano ke kalina okulaga wendi keekaakati ennyonyi eri bagira bulungi nnyo bagirengera Connections make sure the power switch is not on. museeko switch zijja bakanyuga mazo bayita ziizo zatuuka zirengedde mig target mig nezigikuba Stinger eyo gye bayita Stinger missile. Stinger missile oba bonna buwanguzi ssebo mwebale kujja so nga buli lutalo lwe luggwa munnange buli sayidi ebaamu okufiirwa. Where'd you get the car? Moroko ogigyewa bagambye nno ndi wano kugenda maaso na kubuuzibwa oba temwagala kutuula mulekeeyo kati Amerika bano baddidde obubbi bwabwe babuleese eno tebaagala kutambuza bigere amamotoka bagafuna kubaako mu kifaananyi wano nga tutandika olutalo. No, say revolution. Balina abafere balina abanyozi b'obulago laba wa kamera totwemuulirako jangu wano ndi okay naye komanda abadde atandise obulimu bw'obulala. Hi. Dirty half dozen. N'asooka alikodinga akawa ka half dozen. Just a minute. Mulindeeko akadakiika. Eno no botta ayita ejja kukola eno kakati kyenja kuwagala. Kana akalala kajja kunkolera ebyekigagga. Eat them now before the dinner we might make. Sebo wekitiibwa bakulinze eri wali anguye ne tujja tumaliriza oyogereko eri abantu omanye abamawulire bazibu. Kajjukira nti Amerika alina okubaako ne kyayogera ku lutalo oluli mu Colombia era nga bannamawulire
baagala bamanye kiki ekyogerwa ku nsonga eyo. Press conference. You have 5 minutes. Mr. Rich? Dakika 5 okwogera n'omukulembeze. Bojorquez has accused the United States of invading Colombia. Seba mukulembeze wa Colombia yagambye nti nno ogenda maaso n'okuweereza amagye mu ambe Colombia. President Bojorquez claims he has proof which he'll be presenting to the UN Security Council. He's threatened to take over the U.S. Embassy and hold America. Yatiisizza nti ekitebe ky'Amerika agenda kiwamba ekiriyo. Loss of American life. Tetukkiriza kufa kwa bulamu bw'Amerika kufiirwa tutya eyo. Or violates the sanctity of our embassy. I, for one, will consider that. Era singa agenda maaso n'okuzanyira ku kitebe kyaffe nange nakirowoozezaako dda nti ajja kukolwako ng'obiza bulagira kibooko akuba komanda we eyalemereddwa. Mukulembeze yabadde asuna komanda ye eyadduse. Mercenaries. What a pleasure to see you. What a pleasant surprise. He was a commanding officer in charge of guarding your factory, El Nahin. Gano gazito wa kyenkanaki. Mercenary. I know who attacked them, but few more moments with the... Twabalumbye naye nga bomanyi munaye waddiridde. Anyonyola ba mercenaries lekerawo. Bano tebakola. Bano tonyumya. Bakaga obukulembeze ba mercenary bakolera ebyo. Ulira. Sit down, President. Tula wansi President. Mwete musobola. Kiki ekyo? Mercenary. Tannakkiriza kutuula ku bitiibwa bye. Ne mercenary tannakkiriza nti agambye President atule n'agaana. Do not want another hostage situation. Ffe tetwagala kumanya by'abasibe. Nange si bye neetaaga. I scared them pretty good, no? Okutoloka kw'eggamba nakyo kyalibadde kirungi oba kibi. Oldest powerful people in the world. Mu bangi benkoledde You ab'amaanyi. give them a legitimate reason to. Mu nsi yonna bampuliriza. N'asooka atuula. Do that. No? You cannot talk to me like that. Naaga nti ssebo nze njagala ompulirize otuule. Toyogera nange bw'oti. Told me the same thing. Ne President yasembeyo yaŋŋamba. I still send him flowers every day. Buli lunaku muweereza ebimuli. He lives in a big white house. You can't miss it. Abeera mu White House enene. It's right in the center of the cemetery. Ali makati ga cemetery. Mulimbo. Charge. Kati gwe ali mu charge. He must be wiped out. Olina okimanya nti omukyamu alina okusaanyizibwawo. It's for helping them. Era okubayamba. Very dear. Kyangu nnyo nze bw'oba oganye okolagana nange Mercenary bw'aggamba. Kati oba muwukiriza muwuliriza ng'akolera. Ya ateesa n'abakulembeze tomutiisa ebyo. Kati oluvannyuma ennyo tulengera ezimu ku nnyonyi. Ennyonyi ez'amagye. ¿Qué es eso? Babalumbye. Ba mercenaries. Yes, okay. Want you. Abawererako ddala. Tunulira. Yes, okay. Halo. Omusajja yabitaddemu ssente. Omusajja yabitaddemu ssente. Va kubiri. Nga zijja nga zibookyayo kyawo. Nga zibookya. Abakafiiriddemu bakafiiriddemu. Abalala nga bomanyi oli ayagala genda nanteeye. Oli agala genda nante egiwunye naye agamba sigireka. Nezoolekera ne zigenda nga zimaze okwokya.
zayuliza saidi ndala eri ate bano batuukira saidi eno batuukira eno olengera ebyekinnamagye tanayambala uniform naye waali ye yatandise dde okulaga kyali mujye muyambe waliwo omwana wuno aguddayo azirise. What's the matter, man? What is it? Kikati gwe Dr. Chi. Her rib cage is crushed into her lung. She's in shock. Well, can you do anything for her? Can you help her? I'd have to... Osobola muyamba okujjako nga musazeeko katini n'afulumya kasaayi. She's gonna die if you don't. Ajja kufeera butakikola. Musawo. Just do it. Yalina wayagala omubagabaaga. Musale. All right. Give me a... Kale. And a tube. Any kind of tube. Anything hollow. Kanena katubu awo kenjagala okukozesa nabenga. Will this do? Kano kanaakola katubu kano alese bayiro. All right, hold her. Keep her windpipe clear, chin up. Hold her head. If I nod, breathe her. Right. Here we go. Wengira wano nga ogiranga omugezaako kumusisa nga ssa. Wensala wano nga n'akasaayi okayiwa katonotono. Ate asaze nnyo. Odduka ki? Look here. Keep the windpipe clear. Bamumanyi bajjanjaba batera okufa. N'amaanyi ga Katonda. Okusokonkola tekugenze bubi. Okusokonkola tekugenze bubi. Looks a lot different down here on the ground. Kirabika kati anjawulo kye tuliko wano singa tubali tukyusiza mu nkola nga bukyali. Abantu bano batemu nnyo. I'd like to stay with the wounded. I think I can help you. Naali agadde ensigale n'ab'ebiwundu ndowooza nnyinza okuyamba n'enzijanjaba kubanga obujjanjabi tebalina basawo bamala. Thanks. Obuyambi bwo babwetaaga sigala ng'ojjanjaba. Basazeewo batandika okukola emirimu gyabwe nga basobola naye nga basemberera obumu ku butawuni balabe eddala ddala enneeyisa y'abamagye bali yeeyisa etya beeyisa batya ate balunzi mwattu. Gwe nyindo ndaalo gwe. Kantini ogirengere bagiwandiika oba ozannya mulimu abatuuze abaakoowa gw'olabyeko ku mukazi ono sente zigulwa sinnamulabako tanakitunuulira naye tonalaba nayo twagala muzuule omukulembeze ajja sanyuka omulungi. Omukulembeze n'amuvuma n'amufuula akantu akalala. Waliwo omulala alowooza nti omukulembeze afuusa akantu akalala. Muzannyazannya wano kumbe bakomando enneeyisa eno yonna bagirabye. Bwe mutyo ssebo mmoloka y'amagye abakoze effujjo yeeno. Omanyi munna ebintu bino ebyokkaana omanyi teri mujaasi atya bya mujaasi munne kwe yateeka enninya kwennyini n'alekawo obubaka kira 5. Michael Ironside ebyo yali asinga okukola nga bakyali mu Vietnam yali abadde afere gye bava balekayo ebyo no nga bagenda. Tugenda maaso kigire empola gira mpola kigire empola munnange bamuntu nsolo batandise Jackson Steve James bas batandise ezimu ku nfe zirabika nti nzibuzibu nkalubo kakazze batandise okulumba ne Christina ategera bulungi enfe ezo. Omanyi enfe enkalubo abadde aje ebya ninja wano tebaggalawo bya TV tebaggalawo nti okay tugenda kukola ku kyakuba mulanga ku TV. Tuli bajaasa balala balirudde abakuuma simalabawo wano. Kale jangu otulage bye twagala. You too.
tewenyenya sigala ng'otambuza ebintu byonna system zitambule bulungi. Michael Ironside. That sound like Lieutenant McBain, Bobby McBain. no dogs, guards. Too bad I can't see the future. Can't do that. But I can give you a detailed map of the area between here and the palace. Ebintu bya pulani. Ironside ne Bill naye yakomye oda mu kikomando. Teri muzanyo tulaba McBain okuva mu KB Videos jingo ngabirjo. Ektusibako Samana Products ne Rogaman Sons Computer Center. Era gigina maaso McBain. This detonator is impact activated. Kano ke kategulula. Wano olaba. A sudden stop considered, officer. Amulaga tajjako. Okay. Secure the steering wheel. Pull the pin. Get out. Got it. Let's go. Okitegedde nkitegedde. Ngira nti agambye enkalekako, agambye enkajjako, agambye bakalekako. Naye nja kujjukira. Muy buenas noches, señor Molina. La barrera. Checkpoint. Turn this thing on. Aya. Tekako. Kwogerera eggwanga. Hermanos colombianos. Bannanga batuze bakulembe abakolombia. A few years ago, we used to have free elections. We used to have newspapers that weren't afraid to speak the truth. We had judges that weren't afraid of the criminals. Emirundi gye bazze nga bakyankalanyizibwa mu bululu. Amawulire agadde gategeera mazima. 80% byonna abyogerako. land in our country. Our children chew coca, and their eyes glaze over. Abaana baabwe engeri gye bazze bayisibwamu, engeri gye bazze babonaabonamu, bagenda maaso n'okwogera eri abantu. Eno gye tuzze. Abasanyuka bali mu kusanyuka gye tuzze. Abali mu njaye bali mu njaye. When Santos, Bamasinalizi beetegereza. he was gonna do, I begged him not to. I was afraid. But Santos was also afraid. Buli kulaajana kwonna n'Abamerika bennyini nnyini And that had no hope. bibatuuseeko. That had no. Santos yalwanirira ku Amerika naye teriwadde muntu yenna asazeewo gavumenti egaanye tuyamba bannange n'abantu bennyini bagaanye okuvaayo tuyamba. God, now we must stand Abamerika ne bawulira. for ourselves. Santos yagenda mu Vietnam ku lw'ensinga Amerika naye tuli eno tufa. Anza abansasula gye tugenda be bamasenalizi. Help us. Join us. Mutweyungeko abasobola. Just on balina TV gye bawambye kwe boogerera ebyo ey'eggwanga wali buli kimu kigenda mu maaso bongedde okufuuka ab'amaanyi wale. the lights, stop the water. Naye ng'oli omukulembeze tamala gabikkiriza olwo bata owambye ye era mubbiisana. People are power. And we are the people. Bantunda TV bonna bonna abantu ensonga ne bagifuna nkyayogedde kyekyetu tufune alina okwagirwa. Abamerika ne bawagira abantu aba bulijjo n'Abakolombia ne bagenda mu maaso. Abagenda maaso n'okunoonya engeri gye bawagiramu. Ab'amasanyalaze bagekyangisizza, amasanyalaze bagaggyeko. Bantu balina empagira gye bawagira gwayo ogirabye. Mu Bakolombia ne bakola kye bakola, abawagira ne bawagira, ne bakomando bagenda maaso n'okukola bye balina okukola. Bogota ky'ekibuga kya Colombia. Bogota APC ezo sasa bamasinalizi nti kale
kakati wakatulabe engeri emirimu gye gigenda okutambulamu bo tebibakwatako. No, stay. Gwe sigala musege bagenda gye kutwala bwangambye tugenda. You ready? Pull the pin. Sikapini tugende kola. Kakati balumbye. Bo baagala kola kyabwe. Bo baagala kola kyabwe. McBain baagala kola ki? Balumbye amaka g'omukulembeze. Buka misobola fande gwe buka mubana basajja batatata wange. Taata yawona Vietnam ate ne bamutira mu Colombia. Kino kye kyandese nfanabo. Yagala muddiro. Tena tinabukamu omwana n'alemera. Omanya olutalo oluwagirwa n'abantu lulimu n'abantu ba bulijjo. Yekera n'ayingira laba ekyuma bakaga omukulembeze. Get that. Over there. Bannange. Eyo. Eyo. Bannange. Baganda bange. Wali emundu. Hey yo. Bakuba byonna. Naye omusajja ali ku 14 alemye. What's going on here? We're under attack. Open fire. Tulumbiddwa open fire. Yes, open fire. Open fire. Aganye. Kama unakataa mimi namaliza wewe. Acha mimi nafanya peke yangu. Nkubira kyafanda abantu galina nange gwanga lyangeri. Munange ntalo lutera okudda ku bikukujju sometimes tugenda maaso. Gwe 14 yakoze ekyekola wali kakati nulire ekidirira. Kyebasinga okwagala kuyingira munda ekikyali ekizibu. Lieutenant omanya olutalo nga n'abantu bayingiriddeko ab'emiggo abaki. Tugenda maaso ne McBain nga efirimu okuva mu KB Videos. McBain eklusibako Samona Products naloge Mansanze Computer Center. McBain Stinger Missile guwozaagala wolagira afere. So far, so good. Yekikomye ogende wala n'okweyongera okuba obulungi. Immediately, I have ordered the Treasury of the United States to begin printing a new form of U.S. currency. Kati ayina Abamerika bagenda maaso n'okwogera ku nsonga y'emu egenda maaso mu Colombia. In green, it will be printed on red, white, and blue paper.
okusinziira ku nkolagana gye badde bayina n'abakolombia bano bazudde ddala obukyamu bwali banga omukulembeze ono ddala waliwo ebyetaagisa babeeko ne bibakendeeza ku buyambi. Mercenaries bali mu tanka beebyabwe balwana bya kitendeke atugenda okuvayo ku tanka tuddako ku pajero yino. 2 hours, depending on the roads. Is there an airport anywhere near here? There's a small airport about 50 miles away from here. Omanyi obufo obusinga okubeera obuzibu buba bwetaaga bajagujagu APC. Mercenaries omulimu gwabwe ba mercenaries professionals. It'll be good to eat some nice food for a change. Ebyabwe bibakolera mu sente. Alto, está detenido. Babadde bagamba banoonya balabe waabwe bakyusiza okusinziira ku mbeera so ngeno wali abakyanoonyezebwa laba okuwambibwa. Najjayo Kariba 357 Lubanto. Wacha mimi natupa sela. Kasitosa de dirongo da saidi hapo. Stinger missile. Omugezi nawulirayo ekijja. Kwata wano gwe mala okulaba mukama awo. Yakkiriza dda musajja wootuukirawo tewatuukika. Ye buli gyakimanya yazabwere tamala gatuukikako. Gaye abadde akuuma wasemba. Ago omusajja yannyamba gwe wamusaanyawo nga ndaba ku TV. Ye kye kyasinga omuleeta okuyingira mu ntalo zino. Musajja yamuyamba mu Vietnam. Santo di Santo. Oluvannyuma lw'omuyamba waliwo akatundu akasente akaleetebwa kakati wano n'alyoka agatta ndi kati wano ebbanja liwedde omugenzi gyali awumule mirembe. Gwe obeera omujulizi. Kajjukira luwa balwawo okukkiriza singa embeera beetuuse mu ngeri ng'eyo ogenda okulengera eri bannaffe abasitinga kyakolanga ajjayo enkofiira okulaga nti waayi omusajja enkofiira ye eraga nti buli ngeri abadde agenda maaso n'obukulembeze yiino kabonero kamanyi akalaga kyamumaliriza obuwanguzi ne bamanya buzze kumbe waliyo amagye agatannakkiriza nga gavudde eri mambuka aga Colombia nga go kye galina okukola kusaanyawo busaanya buli muntu ali mu kifo kino. Akanyonyi akasoose genda okulaba kajja mutaka alimu ayina gwaleese kumba aleese Saabadoyi abadde Saabadoyi gwe batunuulidde yekka gwe balinze obwedda naye nga zino ezigenda okusaanyaawo nga kyengedde zizino ennwanyi gunships. yo Amerika agiyita gunship chopa eyo ennyonyi ennwanyi eyo. Bano bali Kamatalisi bamusanyukira Kristina naye buwanguzi bwereere takkiriza nti ku lwa brother we asobodde okuba nga atuuka waatuuse wadde kuliko nabano mikwano gy'omugenzi naye nga kati ate si kyekyo kyokka manya aliko wabayita kale nogenda okwetegereza obulungi obuwanguzi abutuuseeko naye nga bumanyi akanaafa tekawulira ng'ombe. Abasajja ne baleeta ennyonyi ezijjudde ebyokulwanyisa nga banoonya kimu tutandikira wa.
ng'akoko kaka alina okunyiga bagamba naye nedda bano abantu be bannaffe kiragiro kibadde kirala naye tusigadde tuli bamu katukirize batufuge tewali kyakukola wasitinga naawo nawo muwonye naffe ne mutuwonya okuba bannaffe bipapajjo bwetyo bwegenza okuva mu KB videos badde banyiddwa nga McBain era mbadde jingonga bulijjo badde kutusibako Samona Products eno Legeman Sanzi Computer Center mwebale kujja mweraba